Olunaku olw'olwaleero lunaku lw'amazaalibwa ga Yesu Kristo. Wano ku Spark TV tusazeewo tukikole muko nga kyanjawulo muko. Tubaleetere ku bantu baajaguzanga batya Christmas yaabwe. Bakyakalirangako wa. Leero nina omukyala gwe ndi naye agenda kubeera nga atweyanjulira, mukyala w'ekiwaatule, mukyala kiwaatule mu Central naye ate mukyala wakazungu wakapati alabikira ddala nga nnyini gwe tulina okutuukirira atubuulire yanyumirwa atya Christmas ye. Osibye otya no maama? Bulungi nnyabo, sibye otya no nnyabo. Nze mukyala Robina Mwanje, bwe mba nagize nze mukyala Robina Nannyonga ayeddira ennyonyi. Tuze tunyumizeekoko ku mbeera ya Christmas ng'oli kawala kapeti ng'oli myaka gyaffe kale. Yes, yali ng'ete. Nakulira mu bibbeeyi ebunyagira mu Kyaggwe. Naye abantu b'edda baalina emikwano. Nga bwe bateesa nti leero tunaaluliira wa Mwasa gye baluliira. Eŋŋoma ne baziggyayo ne zivuga. Bonna banna ab'oku kyalo ne bakuŋŋaanira awo. Bwe lwabanga nti lugende wa Binsobedde nga bagenda wa Binsobedde. Kale abantu b'edda baali balina omukwano. Nga tebalinga mulembe guno nti gundi namulabye agaggawadde mwagaliza okufa ng'omuntu ayagaliza munne. Kumanya baali baagalizanga muzeeyi Mwasa bw'atema ennyama ente ajja kusala ekyalo kyonna kibune nga kigenda kifuna ettu ly'ennyama tulyetisse ffe abazzukulu ffe tugenda tugigaba gy'atulagidde. Naye guno omulembe tetukyamanyi mukwano, oli ne bw'aba mukwano gwo takwagaliza ayogera bibi ne bakwonoona naye ng'omulembe gw'edda ng'abantu babeera bumu. Tusiigiremu ekifaananyi olunaku lwa Christmas ku makya lwalinga lutya? Zaagendanga okuwera 10 nga jjajja yayisizze ali mu kiyungu afumba. Bugenda okuwera ssaawa emu ng'ekyenkya kiyidde bafumbye empombo ng'olwo luba lwa mpombo nannyinimu ajja kulya luwombo. Tewali ebyo byakufumbira mu bokisi zineze ezo nga mpombo ze zitegekebwa ne mulya ekyenkya ne mumala okulya. Jjajja yasabiranga Nnamagunga nga mukyala Mukatuliki. Ffe ng'agenda e Nnamagunga okusaba nga naffe tugenda mu bibbo eyali ekkanisa eyaffe ey'Abakristaayo. Nga mugenda okudda ng'olutooke luboobedde nga mutuula wansi tewaali ntebe nga mutuula ku lwaliiro nga basooka babegga omwami nga naffe batubegera nga buli omu bamuwaza n'alya naye nga jjajja yabega. N'omala ogira n'emmere n'ekuggwako n'otamugamba nti mmazeewo jjajja ng'atunula kyamuli nga ye alya mmere ye. Nga ggwe nno dda awo ng'osirika kati ffe abamu abaabitegeranga ng'omugamba jjajja mmazeewo. Obwedda mutunula mulyawo nga mwamazeewo dda nze mbadde sibalaba ti jjajja tumazeewo ng'alyoka akubegera ng'akugira era ng'eryo etteeka twalikwata nti bw'otagamba nti jjajja mmazeewo tebabega mmere. Olw'akawungeezi mwazzangako ki ng'olwo mumaze okulya? Okuzzaako kugenda ate awali endongo gye baategese. Nga yakusasulira? Ya bwereere baagitegekedde nga bba abakulu n'abakulu. Kati nga tugenda ng'endongo yaffe ekuba. Yimba ki olw'ezo? Endongo ng'olwo kadongo kamu yatukolera. Kayimba ki akakunyumiranga? Bungi. Obuyimba bwa Ssebatta. Emboozi ya jjajja mugiwulidde naye yali muwala Betty yanyumirwanga nnyo Kanaire. Merry Christmas and Happy New Year tonywa n'obuga.